bakanzeemu ako naye mubeere bulungi kale nekyo zuka olunaku lwakula ne weekend egenze bwetyo zitambula no speed naziva nakonze naziva nakati olucha ngendamu ne lucha nendugendamu nola ne lucha nendugendamu sitawa nakubuuza okubanga munange wekange bikutawanya bingi byolina okukola biba bingi aba buvunanyizibwa kubanyi nogamba yes bwe bulamu bw'okukula maturity stokula yes wakula obone abagisu bagamba muli mutya abagisu baffe abali embale abali emanafa ne walere yonna ebungo ho n'abantu bonna mu bitundu ebyenjawulo muli mutya mugamba mutya nabagamba dde enkuba bwe betandise okutonnya ate mmwe naddala bali eri ku buduuda tetwagala ku luno bibeerewo bizebeerawo emyaka akuno twagala bibeerewo muveeyo wanateera muddeyo naye nga mugamba mukya bannafe atandise okushapa kati otandise emirimu gyo waliwo bannafe ab'enguudo mwasuze mukola tubalaba awo ng'entindo balaba era kati bagenda okuva eri Nigeria side zeeyo kiwatule oyita muntinda totawana kuyita muntinda makati bakolawo bitrakita biri bize jawajja kukwatira bwereera nga kuwadde funa gyogenda okuyita walala tebeekereza mangu jamali bebakwata abaana bagenda ku ssomero abazadde manyiza bano okusabako nga bagenda ku ssomero ekikulu nnyo ne mba butudde butuzi mmotoka ne baba bagenda kutula butuzi ku boda mugambe saba essala ogende ate nga yeewombeese okwewombeka ekyo kikulu aleme kusaba katonda nga amala gali awo naggala alinaawo ate beera mubasaba beera basaba omwana ategere nti gwetosaala ate gwetosaba omuzadde agamba musabe wangwe tugende naye ate yetasaba ate nga abaana basabirayo olusi bamuteekamu ne mu bigambo byebasaba dadi naye nga oli gutonyega nga amen tugende nedda beera ate kiriya bulungi tugamunaye wamatwalayo amatebagalinze gawaka mukama omukube bizinesi mukube lavu y'omulimu genda mukikuba kati bakusuubira nti nolina kujja simanyi otera kujja kwemu balaga nti 12 ojja kuotandisa okutuuka abakyala akkiriza nti bawo wabanga bawo wakkiriza omwagala era mweyagala afulume nga olina kyomuwadde naddala ng'akigula wabanga kintu yetala kutereeza ku saati muyambeko kola omuntu w'omukwano ogwo bye biyamba abantu okuddayo ekijja kunyiiga bbanga lyonna abantu banyiiza ate omuntu alowooza mbanyiza yeka bannanga abantu banyiiza waliwo yangamba bannange waliwo mpira obusungu nendabanga bbawanga alina ogutwa ogunene nemugamba oba onyiiza ennyo kati oba owulira obusungu kasita omutwe ogwo oguyita ogutwe oba olwonyiize naye bannange nga mpulira obusungu bunsana mugamba mwayombedde kiki ekyabaddewo tombuulira byenyombera byenziramu buli saa byenziramu obusungu nemugamba ojja kukakkana ensi bw'otakkakkana ojja kukoowa ojja kukakana n'ogutwe kutandika okulabanga akatwa kalungi tonyiiga nnyo naye bw'oba omanyi nti omutwe munene tokimuwaana nti olina akatwa kalungi era ojja kuba okoze kiri oli agamba bebi naye nga gwebayita bebi ya rabbi nagamba nze ndeka ono muyita nategera bbange kyayagala kumuwaana aba yakatuuka nengamba dadi okulikayo dadi atula wano muva ku tv mugende mutuviire tubikolera kino womukolera tawani ya bwerere babeera buseera abantu bekyanga bwekyanga muli muti ebibadde bitya ng'olwabala itagayo kasente namwe musike mangu kyayagala naye bw'otegeera nti abikola bukozi obivaamu nolwekyo zuka ogenda okolemu abaana be 6 munaatera okumala ebibuuzo bamwabimaze simanyi n'abalala banaatera obikola mu ngeri yaabwe okusoma kwa Africa kwa science katugenda tubimanyira taamu yeeyo n'ekiri mu masomero mpolampola ab'amasomero buli muntu ategeeragane ne munne manyi nti akasente kabamala naye ate temufuuka ababbi ba director mulimu abalala benategedde abafunye obukodyo bagamba olinayo ekikalu bagamba omuzadde olinayo ekikalu tugimutambulira abaye n'ekikalu nadda mu byalo ekikalu nga kirinayo buloka tuyitaga embaawo naye embaawo omwana n'asoma nga embaawo ziyingidde omwana n'asoma nga buloka ziyingidde waliwo abalala olina factory mukola obuwunga naye ensawo z'obuwunga omwana asome abaana babetaaga mulimu n'abaana abamu nadda mu universities nga bakola waaka ono okukola mu university abaana bamala okusoma ate bo ne beera ebibiina ne bajjawo abakozi bali tuition wo n'atambulira mu kweraki bw'aba nno omwana mulimu abaana abagumu talina fees ate nekyo n'agaana okikola ate nga muzibu nokuba planning ezo bikola mukola meetings ez'okusoma mukama tugenda kukola wetuti akawungeza abaana nga bagenda ewaka mule ebibiina babyere abadde akola wange adebbali naye natepata omugjewo ku mulimu obuugi n'oli oba omugjewo ku mulimu obuugi nti abadde afumba
bulijjo abajja 5 nga baana bakulukulu baana bakulu baba bulijjo buyinza obbookya ate n'omwana agenda osomanga bali bufumba bulijjo omwana ayinza okugamba yali afumbanga bulijjo kusoma fiizi ze zaali zafu era abufumba kiro mpozi n'ebibiina bino babeera ku makya toyinza kumanya akyezi ekirala kyeŋŋamba aye temuswaza nnyo mulimu abasomesa basukka olangira oyo sizimbe ate oginga ebibiina ano ng'amanyi nti n'omulimu omanyi kyoli ati omwana zimbe naggwamu amaanyi lwaki tomanyi nnaku yeewammwe omusajja yakava wano aleseewo binyeebwa osobole okusoma ate kutawanya banno temubalangira kibi embeera tugiramu nokyoka tutulemu katono aŋŋamba ntule tuula doola okay thank you very much Siraje tuba mu kaseera ka kakaawa mukyenkya yes kaseera kabaka kakaawa mukyenkya nga tubanaffe aba prestige margarine tugamba musiige ku mugaati jjukira ne cakes azikola abakeke mwenna manyi nti mukimanyi kati gwe muzigo gwammwe gwe muteeka mu cake asobole okutambula obulungi era mu cake bakoze bulungi nnyo bagamba nti embeera etambula bulungi mwaba capati nammwe mwatandise nagambye saba muntu ge capati yo ogikozesa ki tompa kicapati kijja kinkalabula emimiro ginuubukira obwereere teekamu ka prestige genda mu maduuka gonna agakuli okumpi weebiri ebintu byonna bitambula bulungi ne tukujukiza nti no ne wali wa atwamukuletedde munnaffe twagala ekintu ekifunemu byangu nno obeera kubukedde nolengera ekibuuzo nga kiyitawo nga kya Luisiraamu nokyogera bakyogera nti yali tubuuziza kino kimanyi yaluwa dduuka munnambiro munnaffe ate oddemu ansa ogiwereze essimu twazibawadde dda ojja kuba muwanguzi tujja kwetaaga omuwanguzi buli lunaku bukedde fama bagamba kasita owulira okwazina kuba essimu okuba essimu munange ngomanya nti saawa yakuwangula mulengera Farid Mpajinga naye ate aline sheke balina ebogera wabaawo okuwangula twagala bukedde bayingire mu musaayi munda babe mutima ekiriye paka mu bigere efulumu eddemu mutwe kaakati museera tuba mu kakaawa kaffe nga bulijjo biba bizibu byaffe oluusi biba ensonga zaffe ezitambula wano ne wali nga zitukwatako ng'abantu nga letusoetaaga oziyamba oluusi bw'oyogera wano omuntu omu babiri bafuna basatu bana ne beetereeza obulamu ne ate mulimu n'abantu ebintu bibatuukako munaye nga lowooza yekka yakirimu n'abeera omuntu ena gumuzimba nagamba nzibanange nga ndabye abantu babigenda mudda kitegeeza just tera buterezi terera leero ke tulina omwana muwala uno atugambye atuweereza namba ya WhatsApp oludo gisomero gye baweerezako atutegeeza nti alina ensonga ye eri wano emulumamu katono naye waliwo abamuli obubi agamba nti nno ali mu mukwano yafuna omusajja amwagala era akimanyi buli nti omusajja alina n'omukazi omulala bulungi nyo era bali bulungi naye alina akabinja ka banne oba bapanze bupanze abazima kati lwaki tova ku musajja oyo omusajja muleke lwaki oyingirira obufumbo bwa banno naye nga omusajja talina tabbu naye amuwa byayagala amukolera byaliko ate era talina tabbu butalo lwonna era tekimulumako nti oba ayagala omusajja omufumbo baki naye waliwo abamugaa nti amuveeko ova ku musajja lwaki oyingirira obufumbo bwa banno biki yalaba ali comfortable era talina tabbu n'omusajja ali comfortable talina tabbu ate n'oli nandiki gwe yayingiridde gwagamba nti yayingiridde tewaliwo tabbu yonna naye bano mikwano gye be bamugamba nti obiyingiriddemu byaki biveemu bamulemeddeko paka ensonga bagirese mu ddiiro nti bannange gitadde ku meza tabbu ki ku kyo nti kirimu sitaani yenna ekisooka gwe sigga otonda abantu njagala abantu mwenda mwena abali eyo sigga otonda abantu nambeemu ekyokubiri buli muntu alina byayagala mu bulamu wabula kyenjagala okugamba mukyala munange ali eyo ekintu ekisinga okuba ekizibu kwe kusanga omuntu akola byoyagala oba tunabingira oba tukola ki oba tobimanyi ekintu ekisinga obuzibu kwe kusanga omuntu akola byoyagala kwe kusanga omuntu emitima wegikwatagana bantu bangi nnyo era bakiva nako omuntu gwe yatwale wakati gyakwatagana naye wali yagamba nasalawo nkireke kasita agula emmere nasalawo nkireke kasita abaana baweerera ekyo nakivaako ndiyo bubeezi bangi gye muli mu byogera okusanga omuntu nga mukonektinze bulungi nnyo omutima ne gukwatagana n'ebikola ne bikwatagana ne mukkaanya nga mukkaanya si kyekyangu ekisagala kulimba bw'oba ng'oli yazze nga mwakwataganye lumba nga gwolira oli bulungi ng'owulira omutima gwo guli kuki guli oke kola ki lumba kubanga munange nze kimanyi mbulamu kubaawo ng'oli happy kasita oba omusanyufu okubanga ng'oli happy oba gwofunye omusajja akuwa byoyagala naawe oli bulungi bino ebyensi simanya mitendera kinakuba bwekiti kalanyiza kyokola bwatyo ebyo byateekebwawo bantu nfe tubiteekawo kakati omuntu gwenyininyini oyo gwoyagala ye yateekebwawo Katonda owulira omusanze mweyagala akwagala mutima gw'owulira ali happy ye ali happy bakuwulira ebiboozi
nanti oli abamba ayinza okuba bali ku liiso lya mukulu mwana muwala ng'oyingidde obufumbo bwa bano lwaki otabula singa gwe batabudde lwaki toleka musajja wa munno babeera musajja wa munno ebigambo nabo balowooza mbu abantu balina baabwe nabo babasanga n'abantu bangi nnyo era baddeyo ne beewaana ali ku muntu wange yabanaye lwaki amalako emirembe yabanaye ngenda kulatya naye yamusanga n'omuntu wabula yeerabira takijjukira kyalina gwe yamusuuza era olutalo lwaliwo nga yakajja biki waliwo yanona n'ebintu naye wano yeefuula mbu ave ku muntu wange abantu ba Katonda leero nteeseza na muyaye nfudde abasajja ba Katonda zero nya emunya satu msambulana musamunyi reality mujikwekeni mabeka nemusiga akazigo mulimu abantu amufenga twatondwa ne tusiga akazigo ate kiva kubajjajja nge malina nabo we bantu era muvumira bwerere kubanga kyoyogedde dda nali wenasinkana president nemugase president ettaka ly'abantu gowajja ettaka ly'abakyaki n'ebyaba First Bank sikirano n'oliteekako obusuulu lwaki naga balijjawa ettaka lya Katonda musajja mukulu abadde yeke ettaka lya Katonda lyabwe balijjawa kakati naye nti abasajja ba Katonda bannange weewuunya sebo kati omukyalo ono yagamba nti banne bamuli bagati omukazi ojja kufuna ebizu byawe mu maaso omukyala akyakubikirizaako akazigo muleke va ku musajja we bikirusu tebakulimba okujjako ng'oluusi toba tukosezza bwongo obwo siraaje mbu baakugamba omuntu alina waatudde mbu era ye mutwe gwe ng'amanyi omuntu amuliko yekka mpeta ebyuma kwebiri ku ngalo mbu talina kizibu kyasanga ente oli ali yekka ku muntu talina kizibu kyasanga era research neraga nti essanyu olisibuke liyitirive nnyo era ebizibu byasinga okusanga bisanga bano bayingirira musajja we tobeera fuundi kambe problem baliyo batawoli tannanyiganaga nti omutawala ate noono omuwala tannagamba nti akyankalanyiza oli kubanga ali wawe nono ali wawe mpulidde ebintu bingi nnyo musimanya yamutemyeko emikono musimanya mukubba emikono amusambasamba kaakati gwe kyotegeeza mbolo oyo kubanga oyo yafuna oyo weka ekyo kyakoze ekyokumutemeka omukono ekyokumusambasamba kyekirungi omuntu aba omuntu olaba ng'akuwa essanyu nze siwalira kakati bano kyebamugamba nti gwe ojja mu maaso eyo ojja kusanga obuzibu omusajja muleke sajja be batyo akulimba ajja kuddayo wa mukazi we oyitanamugamba nti yavudde ku mukazi maaso waawe otasanga buzibu nga n'aba atandika ng'alina omu n'alayira n'okulayira oluusi ng'alina wannaddiini ddala balina gye basooberera kati right now balina gye basooberera londa muntu togendera kubigenderako amwagale bali kye bamugamba bayinza okuba bali oli asetinze nabali oli omukyala oli ayinza okuba asetinze bali nti mugende mukaŋambire mukatiisetiise mukole eki ave ku musajja wange omusajja ate namwe muli bangi tuli bangi mwe mwatuteekawo ate oyombeera muli bangi omuntu alina ate naye oba omuntu asimye munne nabeera naye nga amumalira bizibu ate kibi kwesiragi tomanyi nnaku eri ku muntu ng'azaala omwana we naye omwana we nga buli wajja mu maaso ge amukabya amaziga ate maama munange wandinyambye mwogereeko ne maami oba singa abagendayo munange ennaku zino yakyuka munange kati anfuukira ekizibu munange ankuba munange byali akwata kyabikola naye embaga yaluma basuubira ono omukyala ye talina kutunawala wonna naawa naye ennaku emutta omwana akoze aweddewo alinga ali ku kalabba owulira oluusi baba tebakwataganye emitima oluusi baba oli akiraba nti tebakwataganye naye anti munange embaga zajja zinobaawo anti munange abantu banandaba batya musooke muve ku bantu okukulaba batya osooke weerowoozeeko kubanga newe nobozadde baanange emirembe togirina mu mutima gwe togenda kusobola basanyusa kubanga oli maama atali musanyufu owulira buli wonaofuna essanyu newonooba oli luddawa munange era ojja sobola okuba abaana b'essanyu kyekyo lwaki osanga omuyaye kaleerwe katwe nga ssaawa 8 yali happy alinga ali California alinga ali California musanyufu omutima yaguwa eddembe no oli nabeera mu Range Rover ye naye nga mukambwe nga abana omusajja omukambwe koyo mukambwe ava munyivu nnyo buli ssaawa asooza abakozi sente azina zeetoolodde nogamba what is the use of all that if you can't smile kati mwana mwali omugamba nti abeere n'omusajja we abantu mukama yabatonda agende omuntu mugabane kasayi tanaba complaininga singa omusajja yabadde acomplains kyandibadde tabu naye bw'aba bano bantu be bagamba ate njagala mbawa amagezi newe babanga simanya
ekibi munanga alina omuntu omulala naye bambi embeera ze byonna byembadde njagala nogamba kaŋŋende n'oli si byakola si byenjagala ennyo naye talina muntu mulala gwe ebintu byokubeera mu nju ababiri nga temukwataganye bannaye bivaawo nga si byangu kasi okwataganye omuntu ate waliyo n'abantu abalina nono gwenno oli aboogera ebi balumbeko owabira abalina abantu baabwe bana oli nga yiyagala walusimbi isima yetajja nejja ne ku tv n'abatumira omu ku omu ate nosanga omu maama gundi nkutumidde abo tebaliyo ati nekubuuza kintu kimu balumba baga abava ku musajja w'abannaabo ate ekirala nosanga oli kale ye byakolesi byeyagala alina omuntu omu embaga bagikuba abayimbi bajja ne bazina naye bannaye nga waka yakalubyawo nga obwana wajja budduka misinde tamanyira kwagala baana asamba basambe nogaba nange kigasa ki kino kye bampanira kigasa ki omukazi tamulaba mu makulu yenna amulaba ng'ebisaaniko bwamuvuba namubati namusaba byetaaga namuyita omubbi nogamba kati kyekino kye bampanira ondowooza naawe osobola okwetoloza omutwe gwo n'okiraba nti aba muntu balwasa tebeyagala tebaliwo yafa nolekyo ka prestige kakawa kabakatoza kwa prestige mayo banafu bawadde era ekiri ekyo bakuweereza singa okifuna ku wandi badde ate bakazi banno bakuweereza reality teri kusiga kazigo reality yeyo ate abantu katuwe bali abantu bali mu ntinde bali mu Nigeria abawala bali mu apartment eji babapangisiza ne wale makindi omusange binalide ne bulungi nnyo nga bali ali lisumwa eri nnyo itukula ngomusajja amanyi nti agenda kuzessatu agati amukasajja nga ajja lwakutandulwa mukaga ne mandi nze njagala mwanange kujja maaso gange nga musanyufu bagati anze omusajja ninanga wange nange bwemufunako ennaku 3 zimala olinafe emirimu nogaba naye kyotegeeza kuli kubaita obufubo omukazi afe emirimu enga nezikuba noka nemegimweddeko byali agenda okutambula mu nemikwano gye babimugana dda nebena talina kubikola bananga nkundi ngaakoze rovinsa nti yafumbira tewaliko ku mbaga nti omuntu wafumbira ate kakyakutuka bwatyo ayulika tutukeyita kuyulika nabange kisimula kyo mulyango oli afudde mukozi igenda olete kino olabye omukazi olisabira mukwewa mu nyumba abaana n'atawana n'abaana natukokolaka nga takyategeera oli akomyewo atudde nga kiti bunaku reporting bunaku nabeerawo bunaku nakanamaso bunaku nalaba ensobi bunaku kakawa mukyenkya ne banafe aba prestige mayirini bekatube kalinyama mulye musiigeko ate muteke mu chapat era bebamu ku basponsor afe aba wali waidi olaba ebibuuzo ola farid manya nti obyetabamu banafe aba prestige mayirini gendayo omugule mu supermarket wonna katudde n'ebirala Kakao mchencha. Because petty, tasty. Prestige margarine. Nti tutya nti poliisi etaasizza imaamu ku basiraamu abamutabukidde nga bamulumiriza okwezibika ebintu ebyabaweereddwa okusiibulula abantu kyokka n'atabibawa bino bibadde kazwangola mu divisioni eyekawempe ayinza okuba imaamu bambi teyafunye ebintu ebyo okuba yafunye ebitono nga bo bangi tayinza twala bingi byabantu bonna abiteekebwa ayinza okuba yafunye ebitono naye bo ne baagala bafune kale katugendeyo abasiraamu abatabukidde imaamu waabwe b'ekazangola nga imaamu gwe batabukidde ow'omuzikiti gwa kazangola mosiki kampala nga shehe muhammadi kawooya gwe balumiriza okwezza ebyokulya by'abasiibi ebibaweebwa okusiibulukuka bamulumiriza nti aludde ng'afuna ebintu by'okugabira abasiraamu n'atabibawa nga n'ebimu abitunda ebirala byonna mbikose mbifumbe olaba binaabagwayo ku yidu alhamdulillah wanaba tutuuse mu nnaku zino si kirungi ono yafuna ebintu by'abasiraamu n'abisibira mu nnyumba ye tusanze ate ennyumba ye nkyafu kale nga biyitirivu twali twamuwako ebbaluwa kuba yali yeeyisita imaamu ne tumuwaako ebbaluwa okubeera nga tumuggyako obuvunaanyizibwa obw'okusaaza abasiraamu naye ye n'akola olukujjukujju n'atandika okusaba charity organization obuyambi bw'abasiraamu obwiki abadde tabubawa poliisi okuva e Kawempe ng'ekulembeddwamu omukwanaganya waayo n'omuntu wa bulijjo Konrad Muzola ezebukubirira okutaasa imaamu ono ku bantu abadde baagala okumuyisaako w'embuya
Ebirala nanga tebinabaawo. Lwaki obadde togaba? Leero beefuna omuceere nga njagala mbagambe era oyo yina mulasa talina neddulo ebyo yo muyaayi. Emusiraamu nawe tetwaziza bibeera ku abafuma bafumye abadde alinda idi etuuka bibalebwanga. Kazola n'abakulembeze b'omu kitundu bawaliriza Kawooya okuggulawo ennyumba ye nga bano basanzeemu katoni z'amazzi, ensawo za sukaali, omuceere n'ebirala bye balumiriza nti byemu ku byaweebwa abasibi okusibulukirako. Seeka Kawooya otwaziza obusiraamu. Wallahi bilahi tallahi oyo seeka mu lulu egumuli obumu mu lulu. Ekintu ky'abayisiraamu ne bwe batusomeseza ku muziki bagamba kambe mu katiki nga ze tunywa tekiriiko nti ffeffe kubanga guno omwezi gwa kugaba. Ssentebe w'ekyalo kino Jane Francis Nakaye ategeeza nti baafuna okwemulugunya nti Kawooya n'embuzi z'abasiibi zaamuweebwa n'azirya nga n'ennyama emu yatuuka kumuvundirako mu nnyumba. Ono yawandika obwana naye bano abakulu ab'oku mizikiti bonna tebalina kyebamanyi kati bwobo bwagira oba naabwayo kati n'ebintu byenabiba nga abyesigaliza kyekitulese wano olwali nga mbikoze ebbanga kyebi byoyogera simanyi. I applied to Hajat one Ummah who ordered 5 goats as charity. Who ordered 5 goats as charity to we Muslims of this mosque. Ennyama baagireeta bamuwa embuzi 5 naye embuzi we baagimuwa yagabirako abaana abato esigadde n'evunda n'agisuula. Oluvannyuma enjuyi zombi zikiriziganyizza ebintu bigabibwe nga byakuweebwa abasiraamu mu jjuma ya wiiki eno. Ebisigadde bagenda kubigaba enkya balibadde tebirina bye bagenda kubisenaasena nga sukaali n'omuceere. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Gulire liwedde. Yakiguddeko imaamu. Yakiguddeko imaamu. Imaamu ayinza okubanga ebyokulya ennaku zino ebyokulya kwatibirabadde tebimala abantu bali baga nti yafuna embuzi eyafikawo n'agigabira obwana endala n'evunda n'agisuula tegatebirya. Kale ndowooza mpola mpola amanyi byonna byonna biba nti abantu tebali bulungi kikulaga nti abantu tebali kyobanga ffe tutekawo wali wano nokyo oba olina obusobozi bambi ku mizikiti egyo abantu baba basibuluka bajjamamu abalina obusobozi mulimu ne tali basiraamu abasibulula abayambako abantu mbayambeko basibuke bambi ekyokulya kiyinza okuba kizibu okufuna bawaayo ku mizikiti basobola okusibuka tugenze kugulira ddala. Lord Mayor Salongo Elias Lukwago ate yakomyewo okuva mu ggwanga lya Nairobi gy'abadde ajjanjabibwa yatuuse olunaku olw'eggulo ate nga mu maka ge yayaniziddwa ab'eŋŋanda n'emikwano. Abafamire ye beekokodde ababadde bamubika entakera olw'obunkenke ate bwe babateeka mu bbo nga bannannyini muntu. Katugendeyo. Lord Mayor Salongo Elias Lukwago atuse ku ssaawa Entebbe ku ssaawa 9 ez'olweggulo ng'ava mu kibuga Nairobi ekya Kenya gy'abadde ajjanjabirwa. Agenze butereevu maka ge wagali gange nayaniziddwa bannyina abakulembeddwa mukulu we Hajati Salima Nakabugo n'ab'emikwano abadde bamulindiridde. Sara Nalwanganga mwanyina wa Lukwago yeekokodde abantu abazze batambuza amawulire g'obulimba ku mwanyina bwe nti afudde ekibakumidde mbunkenke. Abantu ne batubeeza mu maziga nga buli kaseera tusiiba tukaaba tusula tukaaba oba wakwogera noonono ng'akugamba nti bannange ate wafudde ate nga ffe abaani badde bababikira nti bannaye mwategedde nti ye Lodi omwanyinaffe agenzi naye ate ffe bannannyini muntu ate baabikiranga ffe. Allah subhanahu wa ta'ala yeebale nnyo okumukomyawo, Allah yeebale nnyo okumukuuma. Lodi Meya yeebaziza Katonda olw'okukomawo ng'ateredde bw'abuuziddwa ku bulwadde bw'omusumbuwa aganye okubwatuukiriza kyokka n'ategeeza nti bamujjanjabe bulungi. Fiira ddala mwezi gwa Septemba omwaka oguwedde nzize nga ntawaanyizibwa embeera y'obulwadde
obutali bumu bakoze okunoonyereza ku buli kimu kyonna ekikwata ku bulamu bwonna era omulundi guli nabannyonnyola ensonga ezikwatagana n'amawugwe g'ekifuba saawa eno abaddewo ekintawanya era ku kifuba buto kamunguluze embeera si nnungi byonna babikoze babimbuulidde tesitisi zonna bazikoze naye munzikirize bannange. Agamba nti abasawo bamunenyeza olw'okuwaliriza akomawo anoonya akalulu kubanga mu kusooka yakomawo matannaba kufuna bujjanjabi bumala. Era bwe natuuse okuddayo wano nga embeera egayegaye kyekimu ku bye baŋŋambye nti nakola nsobi obutamaliriza bujjanjabi bwe baali bagenda kumpa akaseera ako bankozeeko era nkakasa nga Mukama ye mubeezi wange ngenda kugumira ddala. Ategeeza newankubadde akyali ku ddagala ate nga abasawo bakyetegereza embeera ye awulira bulungiko era nga mwetegefu okuweereza bannakampala nga bakutandikira ku nsonga y'obukulembeze bw'obutale. Tugenda kuweereza eggwanga lyaffe, tugenda kwongera okulwanirira enteekateeka ez'obwenkanya n'enkulaakulana etwalira wamu Abannayuganda n'enkyukakyuka za Uganda okuba ez'omuggundu. Ensonga z'obukulembeze mu butale obw'enjawulo ziri ku mwanjo okwezo z'ensookerako, ensonga ez'abasuubuzi ez'obukulembeze bwa takisi, ensonga ezikwatagana n'abasuubuzi n'abalala bonna mu kibuga. Lodi Meya okuddusibwa Nairobi embeera yamala kutabukira mu misa ku Lutikko e Lubaga yali eteekeddwa okusabira omwoyo gwe yali Ssaabasumba w'essaza erya Kampala Dr. Cyprian Kizolwanga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Era nava mu ddwaliro mu kujjanjabibwa akaseera okugenda e Lubaga nga ndowooza nti ssaawa eyo mu misa gye yali egenda okumalayo nja gisobola naye natuuka wakati nga tekikyasoboka nga kamunguluze mungi nnyo. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV. Kale. Hello. Kale no bwe bitubige swa tugeze mali gafe bwiruganya mzuke sobo kwera nga tetenkanya kwasaganya ensonga zonna gwe nyini mu gwe mama w'abaana gwe mulenzi omukulu wa kabuli muntu akola obuvunanyizibwa bwo bijja kola ebintu nga bitambula bulungi ne buli muntu wabeerawo ngaliwa agayaliraawo takola bwe akyateekeddwa kola balekera banne nalekera munne n'amenyeka na pakoli bwava tolusa abaana mugenyi najja nabanga yakyaneka naye lwaki kino kibawe kiti mwetunga wakitegeera nga wakitegeera nti kibinza okukolebwa tuli mawulire gafe bwerwegwanga nago ogategeerera tutandise bwe tuti tutandise ne mawulire agava mu Nigeria waliyo akaana kawala bakaita Emanuela kajjako wano ka comedian twakukyazako wano kajjukira mwana njukira feshikira anyala kulaba Emanuela munaye nno kagudde mu bintu kafunye role kugamba aina filimu ey'amaanyi mu Australia ajja gye bamutaddemu Emanuela ebagita Survive or Die bagimutaddemu era y'omu kubazanya filimu eyo wetwogerera mwobanga oginonyezaako ojja kusobola okugifuna jjukira okufuna munange rose ezo si kyangu nfuna mu kyokola ba auditioninga ne bayita abantu nga abantu abo kenda kokka mitwalo na mitwalo ne balondamu nti ono yajjo gisobola ono kakati okugisobola kugirako sente nyingi ate oba otandise olwo otandise baba batandise okutegeera bwaki ono omwana bwe yayitawo Lupita Nyong'o naye bazadde balwana ne bamutwala mu America kakati webabeerawo lolo n'agenda yagendera mu bazungu nga bayitirivu naye nga munange si byangu mwattu omwana n'ayitawo wetwogera kati ayambala ngoye za buwumbi abeera ku red carpet mu Hollywood kale bazadde temugiving up ate mulaba abaana nga balina talent ezimu temuzizibikira nnyo yandibanga yegenda okuliisa ekika eyo talent n'okubayamba sikulimba okumufuula onyango w'enkya okitegeera ate amawulire amalaga Trevor Noah ono ayina show gyakola ku makya era mu America bagiyita Daily Show eno kwakola ne Joseph Opio waffe yava wano emyaka gigenda kwera mukaaga Joseph Opio yava wano munange n'agenda omwana kati akwata buwumbi bitwogera si firimu akwata buwumbi kati omuvubuka gwakola naye Trevor Noah kati ate ye mu South Africa yaguze amakasiraji ga $27.5 million
mu America abana batuuka mu America ateka kuzina South Africa era South Africa bebamu besinza abantu abo abava mu South ne bagende mu America ne bafuuka ba star mu Hollywood. Mwana yaguze nyumba zigura ati ba Kim Kardashian. Yeji yaguze. Yes, zigura eriko buli kintu kyonna. Buli kintu kyonna bisibanye bisenge bimeka banaye kuliko ebina bisibanya kuliko volleyball court. Agani nyumba nene baba gikozesa kyate. Baba abantu babiri ne kuberako abakozi bibiri bisatu. But respecting anyi chwaita home. Nga oli ati kintu home. Kino kumekinga okufilinga homely. Ncholi waka home wajinyonyola. Kaba soma kanye feel at home. Ntibera comfortable. Beranga to ewakai wataikedo obutaba kintu kyonna kikutawanya. Oli omukyala yamugenda ko mugenzi nagamba it is not a home anymore, it's now a house. Kubanga ondesewo. Olabe njawulo. Wana abantu abera na houses. Tubere mu houses. Tebali mu home. Home. Ebira mu ebintu bingi nnyo omuntu nabera comfortable bamutira ko sauna. Agaya nakakana mu kona vayo nadda mu sitting room. Sitting room ngepewe jja mu sitting room yeyo. Kati omuzungu ku nyumba ye agano zikiza. Nga tutasula nanga to mu bisenge. Sibanya bana bakusoma kusulo gunya mu nyumba yo. Nengo yasanga mu kisenge kyayo nazambalire. Kati boba investinga nnyo mu nyumba. Kakati wano waliwo abasula mu houses. Kati atasula mu house asula mu ki? Mukeno. Ndekati tulieno. Bandana. Kala abazungu mweyagale kwa muri bazungu ne naffe no jetu. Ne abantu bate babitandise wano. Bantu bayine ebintu mbakyalire eno gando. Babitandise. No wesikamu katone no guma. Nogatsika ngume bugumi kamberewo. Kale ate mawuli gaffe amalala getusobodde okusakira nga tandikidde wali mu ggwanga erya China. Mu China no ate munange report ziraga nti China yemu kubasinga okuyiganya bannamawulire. Tekutte bannamawulire ne bacunya ena kyenoonya. Abamawulire bacunya bubinyo era nadda mu bitundu biseera bino bya COVID-19. Aba China kyebakoze abamawulire benkoko baana batulugunyiza bali ne bakomerera ddala babadde bawandiika kubikwata ku bintu ebigenda mu maaso. Waliwo abamawulire abawandiika ddala ku musajja oli dokita yazuula COVID-19 bwe baatandikira katono babatte bonna bamalewo. Baga mu mwaka gumu gokka abamawulire abawera bakunukize mu bina ku bitaano be basobodde okuttibwa mu China nange ogasse mu ngeri ezimu ez'enjawulo mu kitampola ne mu kitta mu lujjudde oba mu kutulugunya n'okusibibwa nga badde bawandiise kubikwatagana ku nsonga zaabwe. Ebyo nno bye mu China. Tuzeeko ate wali mu Russia. Mu Russia bakutte abadde beekalakaasa nga baagala bayimbule omusajja oli Alex Navalny n'agamba nti ye yagaana okulya emmere wadde n'okunywa ng'ali mu komera gye bamusibira era abantu binaye bakutte mu kwekalakasa okwabaddewo olunaku lw'eggulo nga bagamba nti bayimbule Navalny nga bagamba bamuyimbule. Jjukira nti Putin olunaku lwajjo yategeeza nti tagenda kukaka muntu kulya mmere oba afa afe. Batu bwe yategeeza oluvannyuma lw'Amerika omutegeeza nti omusajja osinga afa kijja kuba kimulaze nti si muntu mulamu naga ati omumere ffe tugimuwa mu kkomera bw'aba talidde oba afa afe. Kino nno kyatanudde abantu abasazeewo batandika okwekalakaasa olunaku lwajjo mu bibuga eby'enjawulo. Nga tugenzeko ate mu ggwanga erya Pakistan. Mu Pakistan bomu etulise ku hoteli ya Serena esaidi eyo era bwetyo mubadde mu hoteli muno mbadde mu lukuŋŋaana lw'aba investor aba China nga basinkanye ambasada waabwe okuteesa ku nsonga ezitali zimu engeri banateekamu ssente mu ggwanga erya Pakistan. Era bagamba abantu bana be bafiiridde mu kavuŋŋaano kano era emmoroka nazo zoonoonesa ebyenjawulo era abantu 12 baddusiddwa nga taasuulewo taabeerewo yali ku mmemwa. Ebino nno bibadde mu kibuga Quetta mu ggwanga lino era tewanabawo statement efulumizibwa abachina wadde poliisi y'eggwanga erya Pakistan. Gyevudde katono Pakistan erudde engerimu obwegugungo era nga basinga nnyo nakulwanyisa abantu abagwira abali mu ggwanga eryo ekyawaliza n'eggwanga erya France okugamba bannansi baayo okwamuka Pakistan nga obudde bukyali nga tebanna batuusaako bulabe bonna. Ate mu ggwanga erya India oba Buyindi munnaye COVID akyali COVID era wenjogerera bino oxygen kakati ate kati tebalinayo bamujja. Oxygen abuze malwaliro gonna agasinga obungi nga ddala mu kibuga Mumbai n'ekibuga New Delhi nagaye bayiteeka mu lockdown oluvannyuma lw'okuzuula nti abantu bangi abaali balwala. Era omuwendo oguvudde ku 1500 abafa buli lunaku mu India ne gugenda ku 2000. Hoteli no kino kitiisa. India kitiisa kino
jukira nti Brazil eri ku 15 abafa buli lunaku ate yo India evudde yatandika ku 2 3 4 negera ku 15 kati bayingidde 12 kitegeeza embeera mbi nnyo mu India yetaaga buyambi obw'amaanyi jukira naga nti yeguza amawanga amalala eddagala ery'okuziyiza neyo oba kyekibaddewo simanyi n'okugema kale tugenze mu ggwanga ate tugenze mu kitundu kya Middle East mu kitundu kya Middle East no report efulumye nga balaga nti amawanga ga Middle East ge gasinga okutta abantu ekifa mukoko abakungu n'abalala bwe batubabata abaagala okwenyiza mu byobufuzi abalala abawakanya gavumenti amawanga gano gafulumiriziddwa mu lisiti nti ge gasinza okukikola mulimu Egypt, Iraq, Saudi Arabia, jukire newali Kasoji, North Korea n'ebyokejja okubalinaana awo nenga ripoti efulumye ngeraga nti bano tebasse bantu kubwerere balina kye banoonya ate mu Spain omusajja agobye omusajja akutte maama we mukadde n'amutta ate n'amulya omusajja ono bamukutte balekebere omutwe gwe balabe ekimubaddeko naye ng'akutte maama we mwana attu n'amutta n'amulya ng'ate tumaliriza mu ggwanga erya Chad twaga tukole update mu Chad munnange eri gye basse president waabwe yabadde ageze ku frontline omuvubuka mutabani we bamulayiza Jeno Mahamat Idris Dabi yalayiziddwa okufuga eggwanga erya Chad naye mu mbeera yonna omukulu avunaanyizibwa kubayeekera bali abasse omukulembeze eggwanga bagambye buno bufuzi bwa nsikirano tebagenda kukkiriza muvuka ono kufuga baweze jjukira bano abazze okutta president tebayeekera babaddewo naye nga bali mu kitundu bali Libya abalala bali awo kumpi be bazze ne bawamba eggwanga kyavudde kyonna mukulu ono kulayira ne bagamba nti okulonda kwe yabadde ategese kwabadde kwa kiyaaye nga n'aba opposition yali yabagaana n'okwetabamu najja ne bamulangira nti yafunye ebitundu 8 ku buli 10 kino no kyatanula abayeekera naddala abayeekera aba fact abayeekera fact bano bagumba Libya baga front for change beta front for change concern be batono be bayeekera abo be basinzire ne begatta n'abalala waliwo n'abayeekera abalala aba Concord ne begatta abayeekera ba mirundi 2 ne basalawo bajje balumbe era bo bali redo okubagira ku pick up ne bajja okulumba bubi nnyo ndozo omukulu n'agamba bajje no bagende balabe kyekigenda maaso bano babatira nono bawera nti nono tajja kubifugayo obukulembeze bwa Chad si bwa nsikirano bwina kubeera nga byakulonda na kubeerawo era bagamba tebannassa mukono bajja kukola kyonna ekisoboka lino n'embeera ya bunkenke jukira eggwanga liri ku bunkenke tebakkiriza afuluma tebakkiriza ayingira bintu bya kafyu kwebaka saawa 11 ate kuvaayo waka ku saawa 2 abatalina kye batonda nnyo mu kibuga Njabena tebalinnyayo embeera bwetyo bweri naye ng'omulenzi yalayiziddwa wakati mu bukuumi obw'ekitalo jukira nti president yattiddwa ne bajjeno be nga 678 ababadde bagenza obwerekerako okuzza mu bajaasa amaanyi abali mu kulwana entalo eri abalwana n'abayeekera katugendeyo ate Ben atuwe ekigenda maaso esaidi eyo twogere okukitegeera abayeekera baganya okukkiriza ekyokuteekawo omutabani wa Idris Dabe Ito eyafiiridde mu Battlefront okugira nga akulembera akakiiko k'abannamagye akaateereddwawo okukulembera eggwanga lya Chad oluvannyuma lw'okujungulula Parliament. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Abayeekera ba Front for Change and Accord in Chad abamanyiddwa ennyo nga FACT abakulemberwa Mahamat Mahid Ali akabinja akatandikibwa mu Maachi 2016 kagambye kakweyongera okulumba Chad nga kava mu maserengeta ga Libya okutuuka bwe banaatuuka mu kibuga ekikulu Ndijamena okutuuka maje agafuga kati agakulemberwa mutabani w'abadde omukulembeze Idris Dabe Ito nga ye omutabani ye Mahamat Idris Dabe amanyiddwa ennyo nga Jeno Kaka eyalondeddwa banamaje okukulembera eggwanga okutuuka okulonda oluvannyuma lw'emyezi 18. Kino kyawakanyiziddwa n'abatapusi bamateeka mu ggwanga lya Chad nga bagamba nti semateeka agamba singa omukulembeze afa Speaker wa Parliament yalina okukulembera eggwanga so si maje kulonda. Abayeekera ba FACT bagambye nti bakusooka kuwa kitiibwa okufa okukungubaga n'okuziika kw'abadde omukulembeze
olwo okufuntula bannamagye bakuddemu buto mpaka bwe banazaayo obuyinza eri abantu. Ekibinja ekyabamu ku ababeegattira mu FACT abava mu kibinja ky'omugenzi Idris Dabe kye yakozesa okulumba Hussein Habri mu 1990 nga kisinzira mu Dafa bano baakuŋŋaanyizibwa mu 2016 nga bakulemberwa Mahamat Mahid Ali okukuŋŋaanira mu nsozi z'e Tiberis eziri mu maserengeta ga Libya. Omutabani ow'omugenzi alinze okukungubagirwa ku lunaku olwokutaano alina emyaka 37 nga Generali w'amayinja 4 yatandika obuweereza obw'amaanyi mu magye mu 2013 nga yaweebwa obuweereza obw'okumyuka eyali akulira amagye agagenda okulwanyisa obutujju mu Mali. Ekiseera ekyo mu ggwanga lya Mali wali okwekalakaasa okw'abannansi nga mu mwaka ogw'emabega 2012 gavumenti ya Mali yali yakamala okuwambibwa awaali obubinja bw'abannalukala okulyaka Mujowa, Akwim ne Ima. Oluvannyuma lw'okusaawo kafyu ng'omukulembeze atiddwa, ekiseera kino bagenze baggulawo amaduuka, obutale naddala mu kibuga ekikulu Ndijamena wadde abazadde bakyatidde okuzza abaana baabwe mu masomero nga bye bimu ku ebyo nga bwe bikyagenda mu maaso mu ggwanga lya Chad oluvannyuma lw'okufa kw'omukulembeze abadde akulembera emyaka 3 Idris Dabe Ito eyafiiridde ku Battlefront olunaku olwokubiri. Ke mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Bukedde olw'okuneze na bino by'otalina kusubwa. Enkolagana y'omuyimbi Spice Diana ne Diamond Platnumz w'e Tanzania ekanzezza Ligwe yazalamu abaana. Omuloodi Elias Lukwago akomyewo n'alombajja obulwadde gye bumukomezza. Embiranyi ya Russia ne America esajjuse. Putin bw'asimbye emmundu y'ebyewunyo ku nsalo ya Ukraine. Mulimu ebisomesebwa abayizi ba P6 ebiteekeddwa abasomesa abakugu okweteekera ebibuuzo ebyakamalirizo ebibatwala mu P7. Mu byemizannyo tukulaze ensonga 6 lwaki leegi empya gye badde bagala okutandikawo mu Bulaaya eya European Super League yayise ganaamala Bukedde olwokuna agula 10 zokka. Yes, lupapula lwa Bukedde ate luba tutuuse mu kiseera kino okubeera nga tuli kutuusaako osobola okubeera nga olugula mawulire go gafulumye dda ate tugamba P6 amawulire gammwe abyokusoma kwammwe biri mu Bukedde byatuuse dda mu biri bikira Bukedde ku lunaku olwokuna abeeramu ebintu bingi. Obeeramu asika obulamu atera mu asika obulamu osanga eddagala lya jjajja eddagala lino omunange basinzira ku buli kitundu abeehoyima balina eddagala lyabwe abeebusoga balina eryabwe naffe wano ate tuba n'eryaffe bagambye batya leero bagambye ekiyondo kikola ku bulwadde bw'omutwe ekibadde okimanyi ekiyondo era nze nkimanyi kikola ne ku mabwa okikalira bulungi nnyo ku muliro nekituyana bwe kituyana amazzi g'okozesa okuteeka ku bbwa ly'omwana tolaba ku biwundu anti bannyonnyodde ku mutwe ekikola kitya wano batongoza obujjanjabi bw'abakozesa ebiragalalagala babitandikira mu masomero. Ripooti mugiwulira azadde ebiragalalagala bitandikira mu masomero. Omwana agenda okuvaayo nga tategeereka naye ng'oluusi n'omuzaali talina budde kulaba mwana oyo. Akasaana kagoba embalabe batinejja mukiwulira kozesa ennanda okwengeza entunuka. Bagambye engeri gy'oyamba omuntu akozesa ebiragalalagala bagikuwadde mpola mpola bamutwala mpola tomugamba nti nno guveeko enkera n'ataddako bamutwala step by step nogamba nti myezi 3 nwayo 3 egiddako 3 nwayo 1 egiddako 3 njogedde bwogezi bwe nti wenkimanyi togamba nti namala yagambye kale kalondozi mwali jjukira fuma buli lwakuna bagambye amagye gazanya gatya omuzannyo gwa Messi okuluma ate nefuirira kalondozi una awandiise akutegezeza ensonga zonna zizino jjukira alondereza ku misango egimu egyadibiraawo negitakola bulungi ate magafa ku bidduka bagaya maloboozi g'emmotoka gefulumya bwe bubaka obugalimu omanya birina kyegamba. Bagambye bituusa ku bantu mukwano eyasibisizza maama olw'okubeera n'omwana we okumala ennaku 3 agasimbaganye ne minisita. Minisita ali bize. Kale omuko gw'abasiraamu mwegule obubaka bw'ekisiibo musaddaaka ebisinga obulungi tosaddaaka kibi bwoba waayo ebirungi abali mu bufumbo obw'obwenzi ekisiibo kibamenyera bwereere mulye mmere yammwe. Eyata Floyd asaliddwa emyaka 4 gyokka ati bamuse naye yawozaawo. Kale tugenze ku muko ogusooka
wamma tugende maaso page esooka bweti ate bwegamba P6 mulimu ate ebyammwe mujja bisanga munda President Yoweri Kaguta Museveni ayise SEC ku bya speaker ninyula SEC ye Central Executive Committee mwe mumuli ba vice b'ekibiina Kadaga mwali eno waliwo Olanya webatunka bonna batuulako ku SEC abo kuliko vice Kigongo kuliko abo kwebali kuli bakiwanda abo nabo bali ku SEC abo bebalunda balinganga 12 13 abo bagenda okutuula bogere ku baspeaker kati simanya abavuganya bombi mwebali mu SEC bagende bogere mukama w'abayise nabi enkolagana ya Spice Diana ne Diamond Platinum etabudde Zari Spice Diana yagenze wa Diamond kolaki bamuyise bashutinga video kati TV simanyi naye haga afune ku video nungi oli omuvuka akola video gimanyi omuvuka wa tabu ajifulumya attention nesokesa nyala nefuna milioni 11 za views ku sport video ateka mu sente yakamba lumu yatawaano kola video ne David ekamba kumpi sente kabula katozo nazimugweko ng'anoonya David amufune bakole collabo si byangu kale embiranye ya America ne Russia esajuse Russia esimbye emundu yebyewunyo ku nsalo ya Ukraine bazemu mundu zino zali zasika muri banawe nnoyo ekikifumise omwana kiwingira mu lubuto kino kikyaliwo bamutute mu ddwaliro n'ekitiike omwana tuliyayibwa n'ekiti ekyamwingidde mu lubuto bayekiguddeko obugwi bannaye Katonda amusaasire gavumenti etadde obumbi 175 okusasula amabanja n'omwaka guli yabuteekawo naye abantu tebafuna ate bwe batasasudde mabanja ntulabubi BM kyakyagenda mu maaso n'okulombojja akatabo ke katabo kawandiise gyavudde bwona byomuyigirako nno ng'okasome Dr. Ajibulayimu Muwanga Kibirige ali genda mu maaso n'okulombojja ebintu ebyenjawulo mu katabo ke nga bwazatambula ali ne famire wano wuno wano awandiise engeri yatandikamu okutunda sprayer ng'atikka ebyuma Japan juka yasooka okuleta pikipiki ezikozeeko n'emmotoka enkadde abeesimba basooka mu business ezo bakola sente ola just spare yekka abasooka mu spare kale genda okulebukedde moli ojagala tugenze mu the new vision fulumya olunaku olwaleero amawulire mangi nnyo era azitowa nono omusanga azitowa toga nti asobodde mulimu akatabo akabubwerere akakwata ku Makerere University engeri gyezeeyiyamu ebintu bagambye Makerere University Innovation Magazine mweri ezitowa bulungi katabo kalabika bulungi nnyo Innovation Magazine efaanana bweti eya Makerere University gyewandiise abaana bye bakola n'abaprofesa bazze bayiiya n'ebintu ebyenjawulo mwekali munda ezitowa bulungi nnyo munnange ojja kuba ngo ogifuna muno naye nga amawulire nago bagagamba kino gavumenti ekya DGF ekikiryalinza ekya DGF mukijjukira bannange lwabalolo nalwo bannaye bakitadde odongo bwaki bwagambye bakitadde bakoze okunoonyeza kwabwe nga bwe bagamba kati ekyo kiwedde bagamba nti nomulimu tenda ogenda zisanga munda child fund waliyo tenda ibanda MC balina tenda nekyonjojo ate mu DLG balina tenders ez'enjawulo bibino research will make Makerere master of its future research munamwongeramu amaanyi mujja kubeera nga mufuuse ddala university eyeyagaza gavumenti egenda kusimba emiti emiliyoni 4 ebagenda gisimba bajja bakubuulira gavumenti ekakasizza ate pulaani eya COVID-19 kuweeva eyokubiri pulaani eriiti balina pulaani yaabwe nga bagenda ogikwasaganya bagamba yayingira siwe kiri temubaamu okugamba nti tuddeereeka nedda twavaayo kati ate twali tugezezaako okukwasaganya president kanyumidde ekyambalo ky'amagye Happy International Labour Day olunaku lw'abakozi nga lumu lujja kubaawo ne Simon Kaheba aluwandiiseeko n'alukwagaliza lubeere bulungi byonna genda ogula the new vision ojja kuba ng'otegeera ebisingawo tuba tugenda bbeeyi ya siringi nagitegeere bbeeyi ya siringi dola bweyimiridde olunaku lwajjo dola yadde egula 13,600 ng'ogitunda 13,619 pound sterling wabadde ogigula
wadojugwa since dola wadojugwa pound sign wadojugwa since 15 mwana musanvu notunda 15 munkaga mwemu euro wadojugwa since 1438 notunda 1435 sente Kenya wadojugwa since 33.8 notunda 33.4 musanvu ate sente Tanzania wadojugwa since 5.5 notunda since 5 mu mkaga bei ya silingi okusinzira ku banki enkulu ya Uganda. Atugenda mukyala waffe olwaleero munnaffe tukugamba nti obanga oli mukyala nganze munange mitendera gy'obulamu ogimanyi waliwo stage z'otuuka okubanga ozivuddemu n'ogenda mu ndala ko bitambula n'emyaka okkula kyengezaako gamba kati mulimu bannaffe ate nga tukuze obanga bakuze naye nga tugaana okukkiriza n'olwokingira mu bintu byakolanga ng'okyali muvubuka kakati ogenda okulaba ate obulamu obusobya ekyo kikyamu buli stage erina ebyayo kyovula oluusi bagamba egyo emyaka si gye yalina okuzaalirako yandibadde yazaala dda naye munaye bamugamba ngaawo ng'agaana kati nayo time ebeerawo kati oluusi bweyita nakyo tekiba kirungi mulimu ebijjirako nga nyambala mulimu ebijjirako nga okucakala mulimu nkoba nga mazima gali nti oluusi ebintu byetukola bambi si bya myaka gyaffe tusobola okukyusaamu nogamba ekyo kakirekere bana abakajja bulege ngibuno nogamba okagira mbuleka bali bambale baspice babukube nokaba kati ekyo si myaka gyange n'ogivaamu oluusi kitandikira ku nnyambala osobola okyusaamu n'obeera mu kiti ekyo kyolina okubeeramu ng'omukazi kubanga naye ekyo nakyo kibamu ebirungi oluusi oba tubifuddeeko ng'egyo emyaka girina ebirungi byakyo kati ekyo naawe kyenyigiremu nnyo nga okubuulira ate abalala abato ekintu ekyakuyisa obubi ng'oli myaka giri oba ensobi zewakola eri wansi bw'obasanga obalabulanga kyabaayo ekiziko nga kisusse mu myaka nomunatuuka mu myaka gyange gino gyenyiri kijja bakola bubi tukisussa ebintu ng'ebyo osobola obbibagambako nti mwana bawala mwe mbawulidde nga munyuma mu taxi naye kiba kibi okuleeta omusajja mu nju y'omusajja bw'aba yagenda kuba kyeyo toleeta mu nju ya musajja ebozi bibayo eyo oluusi mbeera na ku mirimu eyo mwakedi ne mutuula mbamu omukyalo omukulu abaatuddemu awo mbamu abatonga nabo baliso nabo bewaga nga bookya bewaga naye munange mulimu abagwa ebigongo okwewaga kwasukka abo nabo gye bali kati omukyalo oyo omukulu waba oluusi nga bagambi nammwe ne mutamuwulira mmwe mumanyi naye nga gwe omukulu w'amazzi kyenkugamba tutyanga kubagamba n'obbalabulanga ebiyinza obbatuukako singa babaganya okola ki okola ebintu mu butuufu bwabyo ne mutayimu yabyo nekisinga obukulu okukkiriza nti oba mukyala mukulu mulimu abagaana okukkiriza nga gwena okugamba abato ate goli muli mu kunywa omwenge gwate ogunywa nekiyitawo nekati kakati golina okukola ebintu olina okukuba omanyi nti kati nkuze timpezeza emyaka 4 mulimu emyaka nga mazima gali nti bakumanyi mu buvubuka walwananga nga myaka 5 tolina kulwana fact omukazi okulya nti okuze kasi emyaka giwera 32 notambula bwoti oba mukazi naye lwakuba omuntu nogyokyogera nti omukazi w'emyaka 32 abakuze tukuze nnyo nga nyiga naye weba owulira ngaozitoya kiba muli muntu aba awulira bubi naye okitwala mutima muli n'okimanya n'okitwala n'otandika okubuulirira abantu n'otadda mu byabwe tekitegeeza mbu oba tolina makulu olina makulu mangi nnyo era abakulu bawo babaawo webali naye just ove mu bintu kikonde wakikuba kati lekeraawo kale mwazaalibwa nani mwazaalibwa ne Dr. Wesigenga abuze n'asombira abuze bannange gyali Tutuuse mu kanyomero akaani azaaliddwaho era ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa April. Mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero ayitimuse gwe mwazaalibwa naye gwe tuleese ye Dr. Kiza Besigye ng'abamu bamuyita Warren Kiza Besigye Kifeefe. Yazaalibwa leero mu kitundu ekiyitibwa Lwakabengo Lukungiri Municipality ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Lukungiri. Yazaalibwa omwaka gwali 1956 yasomera mu Kinyansano Primary School ne Mbala Junior School. Bwe yaveeyo yeegatta Chitante High n'asoma O-level ate n'adda mu Kigezi High School e Kabale n'asoma A-level. Yali mwana wa kubiri mu famire ey'abaana 6 be yazaalibwa nabo. Bazadde be bombi baafa tannamala primary naye nga kitaawe yali musajja mu poliisi. Mu 1975 yaweebwa ekifo okusoma Makerere University n'afuna degree mu human medicine. Mu 1980 y'omu ku baalwana olutalo olwaleeta gavumenti mu buyinza mu 1986 nti era bwe
okutuuka mu nsiko ye yali omusawo wa pulezidenti Museveni. Ku myaka 29 yaweebwa obwa Minister of State for Internal Affairs era oluvannyuma n'abeerako Minister of State mu ofiisi ey'obwa pulezidenti. Mu ngeri y'emu yabeerako National Political Commissar. Okuva mu 1991 yatandika okuweebwa ebifo ebitali bimu mu magye aga Uganda. Mu 1999 Besigye yawasa omukyala Winnie Byanyima eyali omukiise wa paalamenti. Balina omwana Anselm. Dr. Kiza Besigye ng'amaze okusoma nti yakolako katono emulago mu ddwaliro ekkulu oluvannyuma yagenda n'afuna obudamu mu Kenya eyo gye yasinzira n'awandiikira aba Medical Board okumukkiriza okukola omulimu gwe ogw'obwa dokita. Bwe baamuwandiika yasaba omulimu era n'agufuna mu Aga Khan Hospital. Eyo bwe yavaayo yadda mu Kenyatta National Hospital era mu Kenya. Ate bwe yavaayo awo yeegattira ku ba National Resistance Movement mu 1982. Mu 1999 Besigye nti yatandika okukyukakyuka n'okuwandiika obubi ku gavumenti era kino kyamuviirako obuzibu anti yavunaanibwa lwa kussa kwemulugunya kwe mu kifo ekikyamu ng'ate yali munnamagye. Emisango gyamuggyibwako mu 2000 oluvannyuma lw'okwetonda. Mu 2001 yalangirira nti yali agenda kuvuganya Pulezidenti Museveni mu kulonda okwali okw'okubaawo mu 2001. Amagye yagavaamu mu mwaka ogwo ogwa 2001 ng'ali ku ddaala lya Kano era yavuganya mu kulonda okwa 2001 wabula n'atayitamu naye n'addukira mu kkooti nti obululu bwali bubbiddwa naye ebyavaayo ne biraga nti obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni bwali tebuyinza kusazibwamu. Mu 2001 yakwatibwako n'asibwa akabanga kaali katono lwakulya mu nsi ye lukwe n'okubeera emabega w'ekibinja ekyabayeekera ekya People's Redemption Army ekyalina amakanda mu DRC. Bwe yateebwa mu 2001 yaddukako mu ggwanga n'abeerako mu South Africa okumala emyaka 4 nti yali yeeraliikirira olw'obulamu bwe gye yasinziiranga n'ayongera okuvumirira gavumenti. Mu Uganda Dr. Besigye yadda mu 2005 ne yeewandiisa okwetaba mu kulonda okwa 2006. Yaddamu n'akwatibwako lwa bigambibwa nti yali akaka omukyalo omukwano mu 1997. Ate mu 2006 yaddamu n'avuganya ku bwa pulezidenti ng'abalala abali mu lwokaano mwalimu omukyala Miria Kalobote, Abedi Bwanika, John Sebana Kizito omugenzi kati ne Pulezidenti Museveni. Mu 2011 Dr. Besigye yaddamu n'avuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga era n'atayitamu. Yajja akwatibwa olw'ebintu ebitali bimu omuli n'okwetaba mu kutambula kwe yali atuumye walk to work. Mu 2016 yaddamu n'avuganya era n'atayitamu naye n'ategeeza nti enkuŋŋaana ze baalinga bazitaataaganya nga kye kimu ku byamulemesa. Mu 2016 bwe yali anaatera okwerayiza ng'omukulembeze w'eggwanga amagye we gwamukwatira. Bye bitonotono bye tusobola okukuleetera mu katundu kano akaani azaaliddwa. Mwenna abaazaalibwa naye tubayozeza okutuuka ku mazaalibwa gammwe birungi byokka bye tubaagaliza. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaliwo nga 22 April 2010 ku lunaku luno olukiiko lwa minisita lwakakasa okutondebwawo kwa disitulikiti endala 14 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Disitulikiti zino zaali zeegatta ku ndala 10 ezaali mu lukiiko lwa paalamenti nga zirindiridde kuyisibwa. Omuwendo guno gwaweza disitulikiti 11 okuva ku disitulikiti 87 Uganda ze yalina kabineeti yakakasiza zine 14 endala. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Pereza Habwe yatwala olukalala lwa disitulikiti zino mu lutuula lwa kabinenti olwali lukubirizibwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Olukalala luno lwaliko disitulikiti 4 ezaali zisaliddwa ku disitulikiti y'e Bushenyi nga kuno kwaliko Kibingo, Mitoma, Rubirizi ne Buweju. Endala zaali zisaliddwa ku disitulikiti y'e Masaka nga kuno kwaliko Kalungu, Bokomansimbi ne Lwengo ate nga Gombe yali esaliddwa ku disitulikiti y'e Mpigi. Wetutuukidde olwaleero nga Uganda erimu disitulikiti 135 nga waliwo n'ezirindiridde okuyisibwa. Tuba tuguse ate ne byemizannyo bajja bulani mu mbeerero asobola okubeera nga tambuza bulungi. Farid Mpagi aba yazedda asobola okubeera nga tambuza mpola mpola muwalimu Farid kyo kigenda maaso Masaka n'emiriraano kyekiri obulise omuntu update ku Masaka oyo alina akakwate kannyo ku bannakampala n'abantu bangi
bantu bonna mu kibuga abagagga baamu kati abali mu Masaka ojjeko yango we Butambala naye abalala bonna abamu abasinga Masaka bahamu bava Masaka bano bagundi SK waliwo omulala bamuyita Medi mulimu n'abakyalakyala omwe abayinamu kantu kutooke nabo bava Masaka bagenda baye Masaka aliyo Siraje batukolerako ku nguudo awo nga baagala efuuke site naye oluguudo lwa Nnyendo Masaka lwe bali mu kukola kati bakyakolawo kiri ya bizinesi abaana bazitambuza batyawo naye waludde nga wabi bagume balinde basalira ku Mbarara ne baviirayo wano ku ddwaliro eri Mulago we Masaka tumanyi buli ddwaliro ekkulu mu disitulikiti ez'amanyi ne baliyita Mulago naye ate mu maintenance amalano gaalisuulako erinnya galivaako gamba tegakivaako ne gagayiga nga hospital ne gasigalira ku ekyo ne me Masaka mwagamba Mulago ate naakola kikatugende ne Mulago eddwaliro ddungi by the way libulamu bubuzi bintu ebindikozesebwa bantu bagenda ne bajjanjaba ndine agaliwagira mangi kitovu awo nkozi naye oluse wagirako ne Villa Maria agona amabaliro jega ne buyamba waliwo ne bayiterie buyamba lidi eyo bonna gayambako ne gakwatakwatako kale tuba tugenda mu byamizannyo naye nga tunabagenda mu byamizannyo obutereevu tuba tumanya nga tunagenda mu mulamwa tusooka byamizannyo Farid n'atuwa ekigenda mu maaso side eyo manyi twagala nnyo okumanya ebigenda mu maaso wabeere obukuukulu obubeera mpolampola wagambye bali bakyali kyankwansi nga kumanya ekigenda mu maaso bakyali kyankwansi ndowooza ne sitole bazeebyo mawulire ze bakoze ku mukyala w'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda yanyumidde ekyambalo zonna ziva kyankwansi yakitaddemu ekyambalo bonna babeera eri mu mbeera eri banga ssomero mwena atayeba kyambalo naye kati siraje bamala bakiteekawa bakikuwa naye okikozese bulungi kati bwentambula nakyawo anti awe wali obuzibu nanti nyinza okubeera dola nga ndyawo engoye zimpeddeko nyinako wongenda nanga mpa ekyambalo kyangende wano mu katale engule bw'oba tamuzi z'olimu zikyali nnungi ne gavumenti tewali nnyo tabu n'ekisigaza ate ojja omala omange bayinza okuvunana olina ekyambalo mu bukyambu kakati abadde omugezi bwoba ova mu ssomero kirekeeyo osobola okirekayo naye oba ozze nakyo ggomba nkikuume bulungi okikozese kubanga nakyo waliyo emisango egivunaano abantu kwambala ebifaananyizaako ebyamagye gyegiri naye oba oli mutamuzi nnungi nga tokola bintu biyinza kimenyesa amateeka tekirina lebo kyo tekiri active kyambalo bwambalo kiri plain tekuli manya tekuli kantu konna tekuli kintu kiri clear by the way siraje nali njagala okubuuza kati bano abagenda ejjinja abanuupu nabo balina ebyambalo bagenda mu lusirika ne bano bali mu lusirika ate ebyaki eri kyankwanzi gundi ya gavumenti tendekero lya banguliro lya gavumenti asiri amagye banguliro lya byabufuzi kakati tuba tugeze mulamwa gwaffe omulamwa guliwo mukya Museveni olunaku olwajjo minisita w'ebyenjigiriza era yagenze Makerere okulaba nti embeera yonna etambula bulungi era n'asuubiza nti mu mbeera yonna yonna egy'okubeerawo baagala bayambe ku bayizi abasomera Makerere ku fiizi omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Gintu Museveni agambye nti bali mu nteeseganya okulaba nga bayinza okuwewulira ku bazadde ku bisale ebisasula mu yunivasite n'amatendekero agawaggulu naddala aga gavumenti naye wansi masomero wakyali masomero wabi nagenda eri waggulu mu yunivasite kuba omuntu ogenda mu yunivasite kibaamu kyeyagalira okugjako mu koosi ezimu ze tweyitaaga ennyo naye n'omuntu aba eno wansi tasobola kuseetuka kgenda wali obuzibu anti bagiti yabwe egamba ki nakyo kirowoozeeko bagiti egamba ki naye gwe kyomanya kintu kyona kyonna naye oba okisolvinga olina okubako otandikibanga yunivasite siraje no batereezaayo tulina okusoma okubeere mu primary tulina okusoma okubeere mu secondary kirabika ndowooza bagenda kushifinga ne ku yunivasite bongereyo okwobwerengo gyeko bana abayizi abali selective be basasulira waliwo abayizi gavumenti besasulira naye kibanga UPE, UCE, UPE, 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 UPE,
university neyo bakwateyo awo ndaba kiri mulala mubansose ne banoze eno wansi ate wanoze omwoto mwagala kunozaayo temwakutwala abaana amasomero gamutwala mu private omwana utali mu international gwe si kizaje okitege naye wali waggulu bajjako batuyambisa ddala Why? Nze ndaba wansi tewanoze USE gyogambe eyo lwaki abantu tebagendayo abasomesa bano si banovu bulungi abasomesa ate bali mu private nze ekisinga okunnuma nekirala embeera girava omusomesa asomesa mu government ate omusanga yali mu private lwaki mu private yapafectinga mu government n'ata perfecting ya senteng nze ngamba kusooka okuyamba wa university mu fees sooka okaze eno wansi lwaki wa university omulabanga omugagga ennyo nga waliyo n'abeewerera university alina chance esobola okuwummulamu fees nga zimubuze nadda n'ayongeramu ono we6 bw'aba abikyayirire tadda kale tutesera sebo ne banyabo olabye otya genda kupeja fe banga nawo kiraba jo walabye ekikonde ky'abasomesa eno wansi eno wansi bwoba oyambye eyo oli waggulu kale etrist tebagambye nti bajja kuyambayo batandikidde wali era tebanakyogerera tibajja wakwate university eno ogiraba nti abantu bangi kati abadduka mu busomesa mu lockdown abantu bangi abeekolera emirimu gya mu lockdown kati gavumenti ekiseera kigenda kutuuka ng'eggwanga terina bakozi okusooka ne bafulumya bano ne bafuna abakozi owulidde abasawo abali esaidi z'entebe basigaza abalwadde 3 aba covid naye kasente konna ke babasuubiza okuba tebabawanga kati batya ne baga nti bana abasatu kasita babasiibula tewali ajja kubawa kasente nolekyoteesa naffe naawe olabe ekisaanidde okuwewulira ku bazadde fees matendeka aga waggulu teesa naffe katugendeyo oluvannyuma lw'amatendekero aga waggulu okubeera nga gegegerekera ebisale by'abayizi bangi ku bazadde n'abayizi bazze nga basaba gavumenti etunule mu nsonga eno kati mu mboozi ey'akafubo ne ttiimu ya vision group ekyankwanzi minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukyala wa pulezidenti Janet Kata Museveni agamba nti bali mu kubaganya ebirowoozo okulaba engeri gye bayinza okuwewula ku bisale bya yunivasite n'okusingira ddala amatendekero ga gavumenti. There is a plan to do that. We have put together an interministerial committee of the Ministry of Education and Finance and Public Service in government to discuss the unit cost for a student at university. Kino kyakuyambako n'okwewala okwongeza ebisale bya yunivasite awatali nsonga za simba ezesigamizibwako enkyukakyuka mu bisale. Alambuludde nti enkola ya bonna basome mu primary ssaako ne secondary eyambye ennyo okukumira abaana abali mu myaka egisoma mu masomero kyokka bamu olumaliriza siniya ey'omukaaga ne bawanduka olw'okulemererwa ebisale bya yunivasite n'amatendekero aga waggulu. We still understand the capacity that our population have and have not, and so that's the debate. Okusinziira ku minisita Museveni enkola ey'okuwola abayizi ssente ne basoma mu yunivasite eyambye nnyo kyokka nga naye abakugu bakwongera okugyekenneenya okutumbula ebyensoma mu ggwanga. But you see, as the population itself really doubles and triples and increases on a daily basis, it's becoming increasingly difficult for government to fund higher education with all its needs, because higher education has much more needs than, USE or UPE. Mu kwogera ku myaka ekikumi egya yunivasite y'e Makerere ategeezezza nga bajanyumirizaamu olw'abantu ab'omu kaso beegonjodde nga balina enteekateeka y'okwongera ku bungi bw'abasoma diguli ey'okubiri ssaako n'ey'okusatu. Like Mwalimu Nyerere of Tanzania, like President Kibaki of Kenya, like President Mukapa again of Tanzania. We are very proud of what Makerere has contributed to not just Uganda, but the sub-Saharan Africa and to Africa generally speaking. Wakati w'omwaka gwa 2020 ne 2023 baagala omuwendo gw'abayizi babeere omutwalo gumu n'ekitundu ate abasoma diguli ey'okubiri n'ey'okusatu babeere omutwalo mulamba. From 2020 to 2030, they are looking at phasing out undergraduate students to make them at least 15,000 and 10,000 postgraduate students. Kyokka yunivasite eno okusinziira ku maama si baakugyawo enteekateeka y'abayizi abasoma diguli esooka nga kino okukolebwa
kiina kakasibwa gavumenti. I think what is happening at university has been misunderstood by and large, because Makerere is not going to completely phase out the undergraduate courses. Amyuka Chancellor University Makerere, Professor Barnabas Nawangwe, ayogedde ku myaka 10 egya University Makerere ekigenda okuwera mu mwezi ogw'ekumi omwaka guno. Era nga bwe mumanyi twatandika mu mwaka gwe 1922 nga tuli kasomero katono technical school, twatandika n'abaana 14 ne tuvaawo ne batukyusa ne tubeera college, ne twavaawo mu myaka egyana ne tubeera college ya University ye London, ne tutandika okuwa abantu degrees za University ye London. Yegashe Mwagaba avunaanyizibwa ku by'okutunda amawulire ga Vision Group ayogedde kataba ak'enjawulo akagenda okufulumira mu New Vision w'olunaku olw'enkya akatunuulidde olugendo lwa University Makerere olw'emyaka 10 bukyanga etandikibwawo mu mwaka gwa 1921. Byonna ebyetaaga kumanya ku Makerere University biri mu magazine eno. Tugenda kugiteeka mu New Vision newspaper ey'enkya ya bwerere. Mukatabo kano era mulimu emboozi y'akafubo wakati wa ttiimu ya Vision Group ne Maama Janet Museveni ng'ayogera ku nsonga za Makerere n'ensonga endala ez'ebyenjigiriza era ng'okubirizibwa okukeera obukeezi okwegulire ku nnusu 2000 zokka. Nkubira omulanga abazadde mwena abalina abaana abasuubira kugenda e Makerere temufiirwa okugula magazine eno ejja kuyamba abaana baamwe bulungi nnyo. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 watwaba olunaku luno olwaleero tugamba nti tweyanze geyona gy'osinziira okugenda mu maaso n'okubeera ng'otwaba embeera malidaadi saana tewannabeera obuzibu mwezi ogwa Ramadani tugutambuza tunatera n'okutuuka mu makkati gaagwo kitegeeza nti tuli mu nnaku 10 ezawakati ze tutambuliramu mpola mpola weeteeketeeke oba oliawo osobola okubeera nti n'obeera mu kwabo abagenda mu maaso n'okubeera nga basiiba. Nga tuli mbyamizannyo naye nga tunayingira mbyamizannyo kantwala omukisa guno okujjukiza nti tugenda kubeera nga tulina omukungu okuva mu University enkulu y'eggwanga erya Uganda ezimu kuzisinga mu Africa era nga Dr. Sembatya gwe tugenda okutambula naye abeere nga atunnyonnyola ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula ku kasozi ak'abayivu. Olwatu tukutegeezezza omulamwa gwaffe omukyala Margaret Namwanga yagutaddeyo wali ku social media nti minisita ow'ebyenjigiriza ate nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Janet Kataha Museveni yategeeza nti bagenda kuyambako ku bayizi aba university okusingira ddala Makerere eyo bagenda kubeera nga bagikwatako nnyo. Kati Dr. Sembatya tugenda kubeera nga tuli naye atutegeeza ebintu nga bwe bitambula. Nalabyeko nga n'ekisulo baagala okulabika nno baddamu bazimba ekizimbe ekiri ekyakwata omuliro. Ebyo najja kubeera nga bitutegeeza mpola mpola teekateeka zitambule ddala bulungi nnyo. Ndowooza bajja kumbuuza ne ku SOPs naku zino ngenda nnyo Makerere awo nsanga abasirikale bali awo nabo bali ku byabwe balagayizaamu simanyi kigenda maaso n'okubeera nga kitambula naye tujja kubeera nga tutambuza enteekateeka. Katugende mu nsonga y'ebyemizannyo. Ligi y'abaana bano abawala abakyala abagenda maaso n'okubeera nga bazanya esaidi za wali enjeru yagenze maaso n'okubeera nga eddamu olunaku lw'eggulo era twalabyeko abakawempe Muslim nga bawangula eggolo zabadde 2 ku bwerere bawangudde Tolo Queens ate abakampala Queens amaliriza nga bawangudde Uganda Matters eggolo zabadde 1 ku bwerere era nga bafunye obuwanguzi bwasookedde ddala. Empaka zigenda kuddamu olunaku no olwaleero ajjukira nti nno zino zijja genda kumalira dda wiikisi nga 2 ababiri abanaakulembera buli omu ekibinja bagende mu mpaka ze bayita ez'abawala eza Africa ezijja okubeera Morocco omwaka ogujja. Wetuvaako ne tugendako mu liigi y'eggwanga erya Uganda gye bayita eya Uganda Premier League ne wali empiira egyagenze maaso n'okubeera nga gizanyibwa era nga klabu y'abakulu bano aba URA ne klabu ya Sports Club Villa ebintu byaganye. URA abadde erina okuwangula omupiira guno ebeere nga ekulembera liigi y'eggwanga erya Uganda enjawulo yabone bubiri yabadde ejja okubawula klabu y'abasajja bano aba Vipers ate nno Vipers yasigadde
ng'ekulembedde olwa goolo bugoolo ate yo club ya URA nesigala mu kifo ekyokubiri gwagenze 0-0 mpira ogwabadde esaidi zawali ebombo ate nga yo Kampala State Council etendekebwa mole byekwaso naye ebintu byaganye bagenze Mbarara ne bakola draw 0-0 club ya Kampala State Council ate kwoteka Mbarara City era nga kino kyalese Abdallah Mubiru Tablik atendeka club ya Police FC ng'ekifo ekyokuna kataliko kuwannanya akajjadde muli kubanga wano balemereddwa okuwangula baba kuwangula bali badde mu kifo ekyokuna aba Kampala State Council wabula KCCA yasigadde mu kifo ekyokutaano liigi eggwanga erya Uganda ejja kuddamu okugenda maaso n'okubeera nga eyinda mpola mpola esaidi eyo bwe tuvaakaawo ne tugendako wali muganda wange mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya Bungereza wali empiira egizanyiddwa ekiro ekikeesezza olunaku nno olwaleero kati Man City ekulembeddemu n'obubonero 11 mu ggwanga erya Bungereza ng'ekulembedde club y'abasajja bano aba Man U kubanga Manchester United erina obubonero 66 ate nga Man City erina obubonero 77 kiba kitegeeza nti enjawulo ya bubonero 11 naye nga omupiira guno Man City egwangudde goolo zibadde 2-1 ng'ekuba Aston Villa wali ku Villa Park omupiira guno gwaddemu red card ogende wa John Stones n'Aston Villa nabo ne bafunamu red card wabula ate tugenze okumaliriza nga Rodri ayomu kwa bagenze maaso n'okubanga batebera Man City gukomekerezeddwa eddakiika 5 agasoose nga Man City inamu red card ate nkulembedde goolo zibadde 2-1 ne club y'abasajja bano be bayita aba Tottenham Hotspur bamaliriza nga bayingidde ekifo eky'omukaaga Liverpool negenda mu ky'omusanvu kubanga Spurs omupiira gwayo egwangudde eggoolo zibadde 2-1 nga bakuba Southampton Danny Ings yasoose okuteba wabula Gareth Bale agenze maaso n'okubeera nga akuba eggoolo ate kwoteka Song Myong ne basigala abasajja nga bali malidaadi kale bwe batyo bakoze nga tebalina mutendesi gwe bayita Jose Mourinho bwe tugenda mu ggwanga ery'abakulu bali be bayita muganda wange abasupana mu ggwanga erya Spain club y'abasajja bano aba Real Madrid abakulembeddemu liigi ya Spain n'obubonero buli 7 Madrid ewangudde omupiira gwa eggoolo zibadde 3 nga bakuba Cadiz nekibaga nti nno bayongedde okuba nti nno balaga amaanyi agabaddewo esaidi yawo Karim Benzema akubyeko eggoolo zibadde 2 nekibateeka ku ntiko ne babeera nti nno bakulembeddemu esaidi yawo kati olunaku nno olwaleero Atletico Madrid egenda kuzanya ne club y'abasajja n'aba Barcelona bagenda kuzanya kiba kitegeeza nti bano bwe bawangula empiira gyabwe Madrid era ejja kuddamu mu kifo kyayo ekyokusatu nga tewali agikuba ku mukono mu ggwanga ery'abasajja bali be bayita aba Italy ekibaddeyo kibadde si kirungi nnyo kilabu ya AC Milan ekubiddwa abasajja bano abasossolo eggoolo zibadde 2-1 ate nga kilabu y'abakulu bano aba Juventus bamaliriza omupiira gwabwe nga bagwangudde 3-1 ate Inter Milan ebadde ekulembedde mpira ne gugana ne gugenda eggoolo ebadde 1-1 kale nteekateeka bwezityo bwe zitambudde wali mu ggwanga erya Italy Germany naye wali empiira egibadde gigenze maaso n'okubeera nga gizanyiwa nga jjukira nti bali abakulembedde bwe bazanya olunaku lwaggulo Leipzig ne bamukuba Bayern neewangula enjawulo y'obubonero negenda maaso n'okubeera nga egejja njagala kubeera nga nkusiibulira wano okusinziira ku budde nga bwe butambula nakutegeeza nti maaso awo tugenda kubeera Dr. Sembatya ava ku University wali Kasozi akabayivu ye Makerere University katusoke tukutwale wa Jamiru Sebalu yategeeza ensonga zino ez'ebyobusuubuzi ng'ebyenjigiriza oli tannajja byonna tujja kubanga tukwakasa Bukanyama tova ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo. mikwano gyange abatulaba mwasize mutya beebaza emirimu olwaleero emirimu gigenda kwongera okuta kubanga kati amasomero bwe gatandise kitegeeza nti sente zino ezaali zisibiddwa nga teziri mu saturation kati zitandise okukomawo kitegeeza nti emirimu gigenda kuta jjukira nti amasomero gayina abantu abayina purchasing power gye tuyita purchasing power bwe busobozi n'obwagazi okugula ekintu obukadde 15 kati amasomero bwe gabeera amasibe kitegeeza nti abantu obukadde 15 abaguzi obukadde 15 baba tebakola bwe bagata obukadde obwo 15 budda mu pule ne baleeta sente abagula engato z'abaana abagula stocks abagula emmere abagula uniformu abagula ennoni abagula biki bonna ne batandika okukola olwo sente ziba zizze mu saturation sente bwe zijja mu saturation kitegeeza nti bw'onooba otandika okusuubula ekintu ky'oyagala okusuubula kijja kusobola okugenda olw'ensonga abaguzi weebali ekireetera ensi nga Jordan okubeera nti nno karensi yaayo y'amaanyi nnyo kumpi buli muntu ali mu Jordan alina obusobozi obugula ekintu
tulina ensi ezirimu ebintu naye ng'abantu abalimu tebalina busobozi bubigula. Tulina ebyalo okuli ebintu ng'ebintu birungi, kuliko amatooke, kuliko emmere, kuliko biki, naye ng'abantu baako ku kyalo ekyo tebalina busobozi bulya bintu ebyo. Kakitegeeza tebabeera tebalina purchasing power. Kati olwaleero ensi bagenda bagita ne lockdown negenda ng'ekendeera, kitegeeza nti ensi eddamu okukola. Kyenjagala nno nkusabe kwe kwegendereza. Akaseera kano nakutegeeza nti wakati wakaakati ne2022 kizibu nnyo okulowooza nti ogenda okugaziya bizinensi yo, kubanga bizinensi tezinaba kulaga nnyo zigenda kugaziwa nga zidda saidi ki. Osanga wabeerawo ekintu kye bayita impending factor ekisobola okugaana bizinensi y'okukula, wadde ingredients ebintu ebirala byonna ebyandigiyambye okukula ebiina, omuli ssente, omuli ekifo ekirungi, omuli abakozi abalungi. Eyinza okuba nga byonna ebiina naye tekinologi n'agiremesa. Olwaleero omusajja asinga obugagga mu nsi yonna abadde talowoozebwa kufuuka mugagga mu biseera bino. Omusajja gwe bayita Benzos, ekimufudde omugagga lwakuba emiggalo lockdowns ezibaddewo zireetedde abantu okutandika okulowooza ku deliveries. Abantu ne baba ng'omuntu tasobola kutambula nga kyayagala bakimutwalira ate ye nga kyalimu. Jjukira abantu bwe bagenda mu kintu ng'ekyo ate balemalirayo. Omuntu alina akulabye oba omuntu ali Kasanje naye ng'awulira kati kye yeetaaga ayagala alyeko ku mmere ya Cafe Javas. Oba emutuukako Kasanje ku ssente meka, ekyo si kikulu, naye ekikulu ng'emmere yeekoze eki etuuseeyo. Kakitegeeza nti olwayi akola delivery awo yaba agenda okufuna ssente. So bizinesi eyinza okuba ng'eyina byonna naye ne wabeerawo tekinologiya n'agigaana okuggusa ekigendeerwa kyayo. Yensonga lwaki nkugamba nti mu kaseera kano nga tonnaba kutandika kulowooza kugaziwa, ogaziya otya, ogaziyidde sayidi ki, sooka weetegereze nnyo embeera eno ekyayuuga. Embeera ekyayuuga erimu abafa, erimu obulwadde, erimu lockdowns, amateeka gakyatambula. Tulowooza nti we tunaatuukira mu mwaka 2022 ng'okugema kuno kusaasaanye, osanga obulwadde tunaaba tutandika obulinnya ku nfeete. Bwe tunaaba tubutudde ku nfeete kitegeeza nti amateeka agamu gajja genda nga gasumululwa, nga gateebwa. Kati olwo nga bw'oba otandise okwagala okugaziwa, oba oyagala oteekemu ssente, oba ozeewoze mu banka, oba ozigyeewa, oba olina chances nnyingi nnyo okufuna return on investment nga ssente ezo zijja kudda okusinga okufa. Saagala opape, tewaliwo kikupapya. Ate saagala opape kujjamu ssente mu bizinesi, kubanga bwe irojja ssente mu bizinesi, bizinesi egonda, ewikeninga. Bizinesi bwe egonda, kakitegeeza nti bw'eneefuna ebintu ebyetaagisa amaanyi tejja kusobola kubikola, kubanga amaanyi gaayo ojja kuba wagajjamu. Nawe osobola mu kyenkya kutuusibwako. Jangu weewandiise kati ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education NECO, ekifo ekinakuteekateeka okusobola okwetandikirawo emirimu mu kifo ky'okuginoonya nga tukusomesa emirimu egy'enjawulo ku mutendera gwa diploma ne certificate omuli journalism and mass communication. Manya agange nze nalima Job, mbeera Namusera, ndi mu vaaka ya P7 naye nsogola mubisi. Nagutandika mu COVID ono, nkozesa essubi, amazzi n'amabidde. Amabidde ngajja mu byalo kubanga tegakyalabika. Ebizibu byansanze mu kusogola omubisi kubanga amabidde si mangu gakufuna nerina essubi si lyangu lyakufuna era nsooka kutambula libeera wala. Omubisi bansanga wano, we bagusanga wano wengutundira. Sente ezenfuna mu mubisi nzigulamu ebitabo, nenzigulamu ekkalaamu n'ebikozesebwa ku ssomero. Twalina wano amabidde kaddadi yali afuna nga asogola, kati we yagutuwanga gwali guwoma, kati nange we gwampomera ne musaba ssente nenfuna
capital nenange netandika okwesogolola ogwange ebiseera ebyo na akabidde kamu kaali kanusu 10 kati dadi wange yampa 4,000 nagula obubidde 4 omubisi gwange akacupa kamu ka 1,000 ate lita 5 emu eba ya mutwalo gumu. Obubaka bwendekera aba P7 oba abasiniya fa abali mu vaaka mbagamba nti temubeera waka ti mama amwe alina okubagulira buli kimu mufune obuli mulimu bwe musobola okukola mwetuuseeko ebintu ebimu. Amannya gange nze Naluyima Jovia mbeera wano Namusera. Nawe osobola mu kyenkya kutuusibwako jangu wewandiise kati ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education NECO ekifo ekinakuteekateeka okusobola okwetandikirawo emirimu mu kifo ky'okuginoonya nga tukusomesa emirimu egy'enjawulo ku mutendera gwa diploma ne certificate omuli journalism and mass communication